Mulambuzi munnange mu kulambula kwe tuliko lwaleero nga tuli mu kifaananyi ky'ebinyonyi ebisangibwa mu kifo kino ekya ZOOAA. Twabalagako emabega nga tuli ku nnyanja Muttanzige n'ekinyonyi ekiyitibwa shoebill mu lufuutifuuti nga wano tukiyita bbulwe. Nga bwe twarabye bbulwe wano ekisooka twagambye omuvuzi waffe agyeko engine, ekirala n'abagambye nti tulina okukendeza amaloboozi kubanga bwe tuleekaana bwe tukireekaanira kibeera unstable. Ekyokubiri engine bw'ebeerako amazzi gadevelopinga amayengo ago gakitabanya nnyo okufuna ebyokulya. Ebyokulya bya bbulwe eno of course specifically is fish, erya byennyanja. So bwe mara kutuuka mu kifo ebeerawo kumara akabanga akawera eryoke efune ekyennyanja. Bwe mara okukifuna evaawo nesenguka negenda walala, tegenda wala nnyo naye egenda mu kifo ekirala okunoonya ekyennyanja ekirala ekyokulya. So engine bw'ebeerako edestabilizing amazzi ago, amayengo bwe gajja tesobola okulengera wansi mu mazzi efune ki ekyokulya. So tujja tukendeeza amaloboozi kugamba nti kibeere mu mbeera yaakyo. Naye mukulu, lwaki tekibuuka meters mpanvu nnyo ate ne kiddamu ne kikka wansi? Ekinyonyi kino kiyina empisa, kiyina kale engeri gye baakitondamu mu butonde bwakyo obutafaanaganako n'ebinyonyi ebirala. Nti ekinyonyi kino kye kinyonyi ekiri mu mpisa zaakyo, si kugamba nti kinene, si kugamba nti kizitowa nnyo, naye nga tekyagala kubeerako n'ebinyonyi ebirala, sinakindi okubeera n'ekinyonyi nga bbulwe ng'ozisanga nga ziri bbiri. Kati kiba tekyagala kigende wala kubanga kiyina gye tuyita territory mwe kiyina okubeera. Bbulwe eyaeri eya Muttanzige yali njawufu nnyo ku zino ezawano. Ate ka tweyongereyo tumanye abaffe ezawano zeeyisa zitya era ziwangala zitya n'embeera yazo zonna. Negattaako tulambula olwaleero. Ate kati wano katumanye n'ebyafaayo era nga nakyo kya bulambuzi kikulu nnyo wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Wetukulu wano ye mukulu ono naye atuwe ku ebyafaayo by'ekinyonyi kyaffe kino ekiyitibwa bbulwe, ekyobulambuzi ekikulu ennyo ekitusomboola ab'okumpi n'ewala. Okujjukizaako katono nnyo emabegako twali mu bitundu by'ebugwanjuba obwa Uganda nga tuli mu bitundu eby'entoloko. Nga tutuuse entoloko twali ku Nyanja Muttanzige, twafaayo nnyo nyini ddala nga Bukedde TV mu program yaffe eno eya Uganda Ekkula okutuusaako ekinyonyi ekyo bbulwe, naye kwali kusitana kw'amaanyi. Saate munnange wano we tuliirya eriiso ly'ebinyonyi ebyo byotasaanye kusubwa ebifuula Uganda okubeera Ekkula. Negattaako tumanye ebisingawo ku bbulwe waffe ono oba shoebill. Sebo, tuli basanyu nnyo mu program yaffe ebyobulambuzi okumanya kumanyago. Nze Kasange Alphonse. Kasange, omaze ebbanga ki nga olabirira ekinyonyi kino? Guno ndi mwaka gwa kusatu kati. Munnayuganda omulungi omulambuzi ayagala kumanya mwe ku byafaayo by'ekinyonyi kino ekitibwa bbulwe. Bbulwe ekisookera ddala, bbulwe asangibwa mu Africa yokka. Toyinza kugenda mu America oba Buyindi oba mu Europe n'osangayo bbulwe. Ate mu Africa sinti buli nsi ya Africa wabula ensi 5 zokka mu Africa. Esooka Southern Sudan, Tanzania, Kenya, Uganda ne Zambia. Ezo zensi zokka mu Africa zosobola osanga mu bbulwe. Ekinyonyi kino bbulwe kitandika ddi okufuuka bbulwe? Kibiika amagi, kigamalako bbanga ki, ekibiika amagi ameka era njawula ntya ekisajja n'ekikazi? Bbulwe nga bw'ogambye mu kuzaala abiika amagi naye tabiika nga nkoko.
tanabiika amagi 10 20 nedda buli abiika amagi ayinza okubiika amagi oba 2 oba 3 ate bw'aba yaludde katugamba yaludde amagi 2 obwana ne bwalula bonna kaana akamu kokka ke kakula kubanga akaana ak'amaanyi katakali kanaako akatali k'amaanyi kasobole okukola ki okulya emmere kakule kati buli ebiseera ebisinga akutera akuza akaana akamu kokka ye kati mu kwawula ensajja n'enkazi buli oba ogitunulidde kizibu nnyo okwawula enkazi n'ensajja ng'ebinyonyi ebimu naye ate bw'otunulira enkoko zaffe zo osobola okwawula ensajja n'enkazi kitali ku bbulwe ye otyo amagi gano gamala bbanga ki okusobola okwalulwa ennaku nga 3 gwemwezi yesebo okay okunyirira bwe kutyo bbulwe n'eryaki bbulwe ebikere ebyennyanja eminya oluusi ne bugonyo obukyali obuto oluusi n'emisota oluusi n'enfudu ez'omu mazzi ezikyali ento entinitini ebyo bbulwe byatera okulya bbulwe ono awangaala bbanga ki mu myaka bbulwe bw'aba mu nsiko bayinza okuwangaala nga myaka 35 naye kati nga mu ZOOAA 35 ayinza ogiyisaamu biyisebo kale wabawo kitwandise kiraasi nti ekinyonyi gundi kifaanana gundi n'egundi ekinyonyi gundi kifaanana gundi n'egundi bbulwe ono mu binyonyi byonna kisinga kufaanana kinyonyi ki bbulwe kubanga mu luzungu baga bbulwe ye shoebill stock kati bbulwe ali mu stock family nga bw'onaalaba kalooli ezo zonna stocks kati ye ali mu stock family kalooli ye kirina kkala nga mmeka bbulwe ebiseera ebisinga ali mu kkala ya grey awo bwezetolera kkala nnyo tezaawuka